Omanyi Kakalamu olunaku lwe wafuna visa wali olaba tebuuke yali ku mumwa ng'olina kujja wano. Ne kati era olunaku lw'ofuna empapula olwesunza ate kuddawa waka wali olunaku lwe wafuna visa ng'oyagala kujja wano teweebaka. Naye n'olunaku lw'ofuna empapula ng'oyagala kudda Uganda naye tojja kwebaka. Kati waje gy'oyagala eri gye wava oba eno eyo yensi eyo yensi. Kakalamu mu mawulire oli mukugu era mu mmotoka tolina buyigirize bwonna. Naye ateeta nze profesa oli profesa mu mawulire mu profesa ne ankolamya ali ku kamera mukugunya mu bya kamera naye awo waayina obukugu. Kati bw'ojja n'ogamba nti ogundi muyivu nnyo ategeera nnyo abantu ekyo ekigambo njagala bakijjewo omuntu okuba omuyivu kwe kubanga embeera gye mwogerako agimanyiiko nnyo. Nze obulamu obwa bulijjo nze ndi profesa mu bizibu kuba mpise mu bingi ebizibu byennyina emyaka gisinga ebizibu byempiseemu naye sigamba nti mbonyeebonye nnyo. Nedda katono nnyo nfunze olina blueprint y'ebizibu. Nnyina blueprint y'ebizibu buli kizibu era omuntu ayinza n'okunkola ekintu n'alaba nga nseka. Laayira Kakalamu kimanyi buli muntu alina waafuniramu. Kati njala otunule singa ofiira olwaleero ne bagamba Kakalamu wafiiriddwa oba anko oba jjajjaawo. God forbid. God forbid. Bw'ogenda nga mugenda mu kyalo nga weeziribanga ng'okaaba ng'okola otya baganda bo byonna ebintu ebyo bw'oba obyennyonnyolewa keesi nga bw'obadde omwagala ennyo n'atunda keesi olowooza muba ne okunyolerwako aba akunyolerwako oba akunyolerwako nga akusaasira osobola omuwa ku ssente. Ogamba atunda kofini ey'abafu. Atunda kofini. Woba ogenzeeyo ng'owulire ennaku ennyike ekutuusa. Butereevu nnyo. Kati Kakalamu njagala nkukyalireko ng'olina omulwadde ali ku kitanda. Ndikyaliwo naye ng'omanyi ntunda keesi z'abafu. Essaala lino ogamba muzibirize tusabire omulwadde onsuubira kusaba ssaala ki? Oli mu kuteebereza. Gwe nedda njagala okiteeke mu bwongo obwo. Nkukyaliddeko ntunda keesi z'abafu. Gwatunda. Nze ntunda. Kati nkulemberemu essaala esabira omulwaddewo. Naye abaana balina okudda ku ssomero jjukira. Kati ntusabire. Kati ate era nsaba ki omulwadde agende mangu. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. The Answer Channel kwoli yena gyesinzire okuba ate ng'otulaba webanyewe balide ddala nkubiza subscribinga okusharinga okomentinga yasaako n'okuba ate atutambuza omukutu guno mu ngeri emu oba endala. Nze Kakalamu The Answer Uncle Remy Ntambi ali ku kamera nagamba omukutu gwe The Answer Channel gwali guyitibwa Uganda byogera akaseera ak'emabegako twagukyusa ne gufuuka The Answer Channel. Lwaki? Twagala okuba ate nga tufuna lived experiences z'abantu ab'enjawulo, twagala okufuna inspiration stories z'abantu ab'enjawulo, twagala okufuna oba n'okuyiga kye tuyita learning and adopting other people's culture, engeri gye tusobola okubeerawo nabo, gye tusobola okukolamu nabo, gye tusobola okubawasaamu n'okubatambuza mu ngeri emu oba endala. Bwe njogera ku adopting and learning other people's culture njogera ku bantu
betusanga wano wetuli wano wetusinzira kati tuwayize tutyengejje tubeeramu nabo kubanga tukkiriza nti twajja ne tubabeeramu ne tukola nabo ne tukkiriza bannaffe ababeera nga tebasinzira mu central nga Buganda mwe tusinzira n'olulimi lwe tubatuusizaako mu ngeri emu endala abali mu west abali mu north abali mu east nga tebamanyi bulungi Luganda obanga baagala okumanya biki bye tukola ng'ate naffe mu kaseera ke kamu twagala okumanya biki bye bakola ng'ate tusinzira nabo wano mu ngeri emu endala yesala kintera nnyo okukubiriza ne mbaga nti tuli mu learning and adopting other people's culture engeri gye beeyisaamu n'engeri gye bagezaako okukwata batambuza ebintu ebyenjawulo mu kaseera ke kamu nga tufindinga purpose of life ngambye nga tufindinga purpose of life yemu ku mission ne goals y'ensonga lwaki tukyakola oba tukyatambula tutambuza guno mukuto gwa The Answer Channel ngeri emu endala in case atanaba subscribinga kyekyo olina okukwata ng'okola genda mu search engine yo otekeme kigambo DA lekawo space tekeo answer lekawo space otekeo channel ojja kunyiga kaddaako ojja kunyiga ekigambo subscribe ojja kukwata ng'ofuuse family oba community gye tuli mu kuzimba etali ku pressure wabula erimu wakati mu kuzimba ebintu nga byenkugambye gwe ya subscribing edda ng'okyali ku Uganda byogere tekikwetagisa kuddamu subscribing already oli community community gye tuli mu kuzimba mu ngeri emu endala so tewetaaga kuddamu tutambule tugoberere commentinga sharinga advisinga bwe kyetagisa naye nkubiriza teekamu kye bayita respecting otulumba tojja buzinga olowooza nti gwoyogera nabo baboyogera nabo tebalina byakukola bo beetaaga okukwate nga babaddamu nga bwe baagala beera ne respect tuusa ensonga yo ejja kugguka webanga yeetaaga okubeera nga ebaakoze kyekolebwako ejja kukwate nga ekolebwako mu ngeri emu oba endala naw olunaku olwaleero tetujja kukaayana nnyo nabantu tujja kukaayana nnyo nansi mbadde nsaba olwaleero mbanjulire omukulu gwe bayita Uncle Ronnie makanika nyongeddeko makanika kubanga kyekintu ekisinga omutunda okusingira ddala nze amuteekako ekya Uncle naye nga ye Ronnie makanika nze muyita Uncle Ronnie makanika asinzira mu ggwanga erya USA United States of America ali mu Canada olunaku olwaleero okuva America okutuuka wano ssaawa mmeka saa 2 kiringa okuva Uganda paka Kenya kiringa kuva Uganda paka Kenya biki byoyitamu mu lugendo okutuuka wano olugendo nga tonalutuukamu nyina omukulu eyangambye nga nakatuuka wano nagamba kuliko ennyonyi mugamba gwe oli musirusiru abantu batunda byabo okulinnya ennyonyi ate nga amangi kulike ennyonyi gwe tomanyi nti ebintu ogira naye kakalaamu nsanyusa nnyo okulaba bulijjo nkuwulira buwulizi tubadde tetusisinkanangako naye nkulabidde ddala era ddala kakalaamu ofaanana erinnya lyo naye ekintu kyenjagala okubuuza omanyi Bulaaya interview kwomanyira nti Bulaaya ekutuddemu oba okyagirimu Bulaaya bagipima ku bintu 2 kasita oyambala omwaka bwewezezza emwaka oba myaka 2 emyaka 2 gigenda wera mu November kasita oyambala mu ngoye ze wajjiramu nga zekyakutuuka weesabire ate nekiraba weepima ku minzaani nga kiro ze wajja nazo era zokyayina era weesabire nnyo ekyo ye interview esooka womanya Bulaaya bwekuyisizza kati sigenda kukubuuza kirala ddayo oyambale mu ngoye okomewo mbuulire tugende maaso kakalamu ogamba otya kati tutujagenda mu maaso naawe mukasoda kasokwata engoye twajja nammeka zo sijjukira nti najja n'engoye ziri awo nga sijjamu ezisinga mpozi ekyenjawulo kyenina dizengula nina omusajja era omulala alina aziddamu wano Somali nina abasajja 2 nina omuchina wa bbeeyi nnyo olugoye nalutwalanga ekampala nga mukulufunza ekinene nnyo nga banzijako 10,000 bwe natuuka wano omusajja yafunza empale 2 n'essaati emu nazijako emitwalo 27 eze Uganda ate era ne bw'oba okyafunza ng'oli Bulaaya era naye waliwo essala gy'olina okusaba ayinza okuba style teriiyo sawa zamala oli akolera makeup hour simanyenze mba then olugoye olulungi oba oluguze mu dduuka kyamu genda ku lw'esente entini olukutuuka kisinga ogenda mu luli wano tewali kiraasi zeeraga zokka nanti olaba kati kakalaamu ebintu ebimu olina obitegeera butegeezi tuvudde mu nsi ey'okugoba ekitole manyi kye bayita okugoba ekitole sabbuuni kati wano naawe wenyininyini abasinga nze namala kutuuka wano nentegeera nti obeera mu nsi nga bw'ogamba ngenda kugula sabbuuni ogenda kugula wa bika 4 anaaba mutwe mulala anaaba gundi naye Uganda ogoba ekitole nokinoonya wano nga bagamba kikyayoza bintu ate mukirinda oli kiri mu kiyigo nekiva mu kiyigo nekidda ku bintu nekimana kidda wano nekikudda tekikunya engoye kati nobeera ng'onaaba naye nga waliwo abagala okwoza ebintu nga tebannakulinda kati white storm tigumu
oli atemako ekitole nga kirina okukola wiiki naye nga kigoba kiva mu kiyigo ne kigendako mu bintu ne kimala ne kigenda kati bw'otuuka wano n'ogenda okugula sabbuuni omusanga wonna woogize ne bagamba bw'ogenda mu kiyigo tonoonya sabbuuni abaayo bw'ojja mu gundi mu kiyungu sabbuuni waayo abaayo kati bw'otuuka mu nsi nga sabbuuni ali mu bika bya njawulo n'ogaana okunyirira kiba kikukakatako okwenoonyerezaako bw'otuuka mu nsi kakalaamu wano obeera yala naye emmere ez'emmere okimanyi tezibula ate nga nekyayala sinaba kituuka ne Uganda kubanga bakingera ku ne Uganda obeera yala sinaba kituukako ekyo ekyayala nti e Uganda tegwaggwangako mwezi nga sibakubiddeeko baba erabika etubidde nati kati olaba wano kati ate wano ne data abaako n'essimu nga yabwereere naye nga tolina gw'okubira ewa ebulaaya data abaako nga buli kimu kwekiri wano omuntu eri kyowekwasa butakubira muntu simu naye byonna bibeerako ng'embeera yeekuvuga olwokubanga oyiri beeno oyiri baki era kino njagala kigamba omuntu eyakajja ebulaaya sembeza kamera bulungi nkikugamba okiwulire bw'oboza ebulaaya vuga olugendo lwo buli muntu alina olugendo lw'alina okutambula kakalaamu olina wookoma nange nyina wenkoma tutambula mu leesi ya njawulo kyobola awo osanga engatto osanga $10 eza5 eza2 newabawo n'eziri used bw'ogenda wootalina kujja obulamu bukalubiriza nnyo okimanyi nti omwavu yasinga bw'oba onoonya obugagga nga tolina ssente okola nnyo bw'onoonya obugagga nga olina ssente ebintu ebiraga obugagga bye bintu byetukola ebikalu nti gundi ekinyanyini kizimbe kiri kakalamu bw'otuka okuzimba nga tolina bulungi ssente akayumba k'ozimbye kati ozimba n'oyiriwa site n'oyiwa omusenyu sente ne zikuggwako ogenda okufuna eza buloka nga omusenyu gwakulukuta dda nojja kati ogenda ekigambo tusandiba ekituufu n'ofuna ez'omusenyu bw'oba ozimba obugagga nga oli mwavu okola nnyo kuba buli kimu okigula emirundi 2 ojja okugira kati site bw'eyimirira noddayo ogenda okukomawo ng'ofunye sente ezigula matiriyo omulala oluusi osanga omusenyu gwagira amabuloka bagabbako kati ate osanga oluusi n'emiti tewali nojja oluusi ennyumba agireka ogirese ku olopuleti ogenda kuyiwa siraabu sente toyina nomalayo emyezi nga 8 oba 2 oba 3 ogenda okudda nga ate oludda lwagwenga enkuba yalukuba kitegeeza ogenda kuddamu kukozesa leba mulala mu abantu abali wano abasinga YouTube channel zino bazitandikawo tubeeko kye tuyigamu bw'oba ozimba obugagga sooka ogaziye wava ssente obugagga bukwanguyire wonna wooli oba oli Uganda oba oli ludda wasooka ogaziye enfunayo kikwanguyire ozimba obugagga kubanga kati kakalaamu essaawa yakati nyinza okuba siri bulungi nnyo naye omuntu okuŋŋamba nti akayumba kabulako miliyoni 2 okamaliriza kati zino tezine n'okugamba zimpaawo ngenda zikuddiza kyangu naye abaana bali eyo mu kyondo kya buwalabu abasitwagolinga n'agamba kanonyeyo akasente kange embeeko kyentandikawo naye ogenda okuŋŋanya miliyoni 2 ozireete omalirize wano osanga ennyumba ku olopuleti osanga oludda enkuba yalukuba ne lugwamu amatafaali bagabbako omusenyu gwakulukuta ezo zonna wasted money gwoba olaba nga zimba yakantiko ka kivubuka tebigasa setting ewava ssente eno ensi tulimu kuyiga bw'oba tolina wava ssente ne bw'okola ebikalu oddamu n'obitunda ne bw'obaako wava ssente ebikalu biri oba tobiyimiriddeeko nnyo eyaleero egenda kukalubamu naye abantu bakutegedde gatandika obabuzizaako abantu banaye abalabi baffe abadde Answer Channel Mr. Roni ono anyanjudde bubi Uncle Roni bwembeera ku vacation mba professor mulamba sebo ndi professor kumudde enso kimanyi erimu amasomero 2 ya 2 gokka gali 3 naye go galina ebibonerezo bw'obeera ku ssomero bakkuba gana amasomero go bw'ogw'ebibuuzo galina ebibonerezo 2 eby'amaanyi ekkomera n'eddwaliro kubyonna byonna ekkomera n'eddwaliro byonna byonna byokoze n'essomero ery'okugyamu amagezi tulina essomero erigaba kisatifikeeti ekyo kisatifikeeti kuba kipapula bupapula tebagalanti kalungi yemu certificate erigaba certificate nga bagikuwa n'ogiteeka mu nsawo naye nga tegenda kuwa mmere weewaawo ova eri nga golowooza nnyo ng'owa waggulu n'eddiguli gy'obaako diguli esooka kwe kufuna ekyokulya n'okubeerawo nga tolina kigambo maama ne taata ng'okifulumya oba wawuwi nga si gwe obugenda obbasaba ekyawukana ku ssomero lino okumanya zibu nnyo essomero lye bayita ensi mw'oyigire emikwano kakalaamu naawe olina b'otakyabuuza n'ogamba gundi namwenenya naye nga tewali yakuyigiriza naye essomero lyo balitandikawo okuva obuto omwana ne bwakwata ku kikopo nga kyokya taddamu kikwatako amanya bumanya kati ekyawukana ku ssomero lino lwaki essomero nsi nze ndeyitamu na profesa lwa nsonga
lino ddyo liri kusetingira bakusomesa ne bamala ne bakubuuza ebibuuzo. Lino essomero ddyo likugabira ebibuuzo bw'obiyita n'ofunamu lesoni. Liri likuwa lesoni ne limala ne likusetingira ebibuuzo. Lino essomero nsi likusetingira ebibuuzo bw'obiyita n'ofunamu lesoni. Era waliwo yakuyigiriza nti tolina abantu abamu tolina bakubira. Kyogamba wagenda ku ssomero. Wali olabye ko how to make money? Akatabo. Ku ssomero lwaki tebakisomesa? Baagala giyo bamagezi. Okimanyi Mzee Museveni singa saa kati azuuka ku makya n'atuwa bwikuuma kekubira ssente abavubuka bamuvaako. Tewali addamu na kutunuulira byabufuzi. Nagaba bugabi bannanga akuma akakuba ssente za Uganda kaka kabateerera. Akatiba akakuba ssente za Uganda. Tumutabutti ne bwafuga emyaka 8 ne bwaleeta ani oba muzzukulu oba ne bwe Uganda ne bwotekako ekidomola nga kyekikulembera. Fene tufuna bufunya akatiba akakuba ssente. Ne buli akaaba atunuulira kimu ssente. Asoma anoonya ssente akola ki? Ne fena twenyiga mirimu gyegimu. Tunoonya ansa yemu ki? Sente. Kufuna. Kati omuntu omuyivu oba tosobola kwebeezaawo budde n'obuyivvu bwo bugasaaki. Wayiga kukola ki? Okusoma kuli valide wantu wamu nga tukubuuza ku bye wasoma byokka. Aha. Kakalaamu mu mawulire oli mukugu. Mu mmotoka tolina buyigirize bwonna. Nze profesa, oli profesa mu mawulire, mu profesa ne ankola ali ku kamera. Mukugunya mu bya kamera naye awo alina obukugu. Kati bw'ojja n'ogamba nti ogundi muyivu nnyo ategeera nnyo. Abantu ekyo ekigambo njagala bakijjewo omuntu okuba omuyivu kwe kubanga embeera gye mwogerako agimanyiiko nnyo. Nze obulamu obwa bulijjo nze ndi profesa mu bizibu kuba mpise mu bingi ebizibu byennyina emyaka gisinga ebizibu byempiseemu naye sigamba nti mbonyeebonye nnyo. Nenda katono nnyo. Omufunzi olina blueprint y'ebizibu. Nnyina blueprint y'ebizibu buli kizibu. Era omuntu ayinza n'okunkola ekintu n'alaba nga nseka. Laayira. Kakalaamu kimanyi buli muntu alina waafuniramu. Kati njala otunule. Singa ofiira olwaleero. Ne bagamba Kakalaamu wafiiriddwa oba anko oba jjajjaawo. God forbid. Aha, God forbid. Bw'ogenda nga mugenda mu kyalo nga weeziribanga ng'okaaba ng'okola otya baganda bo byonna. Ebintu ebyo bw'oba obyennyonnyolewa keesi nga bw'obadde omwagala ennyo n'atunda keesi. Olowooza muba ne okunyolerwako aba akunyolerwako oba akunyolerwako nga akusaasira osobola omuwa ku ssente. Ogamba atunda kofini ey'abafu. Atunda kofini. Woba ogenzeeyo ng'owulire ennaku ennyike ekutuusa. Butereevu nnyo kati Kakalaamu njagala nkukyalireko ng'olina omulwadde ali ku kitanda. Ndikyaliwo naye ng'omanyi ntunda keesi z'abafu. Essaala lino ogamba muzibirize tusabire omulwadde onsuubira kusaba ssaala ki? Oli mu kuteebereza. Gwe nedda njagala okiteeke mu bwongo obwo. Nkukyaliddeko ntunda keesi z'abafu. Gwatunda. Nze ntunda. Kati nkulemberemu essaala esabira omulwaddewo. Naye abaana balina okudda ku ssomero jjukira. Kati ntusabire. Kati ate nze nsaba ki omulwadde agende mangu. Waliwo asaba watafuniramu ebyo ebintu olina okubimanya. Ensi yeeyo kankubuulire ffenna. Waliwo omuwandiisi w'obutabo omu bamuyita. Waliwo omuwandiisi w'obutabo omu bamuyita Sarah Dweck. Yagamba obeera mu mativu mu nsi muno nga tolina ky'osuubira mu muntu yenna. Obeera mu mativu nnyo nga tolina ky'osuubira mu muntu yenna. Obulamu lugendo. Bw'oba otambula noonya abantu abakwanguyira okutambuza obulamu bwo. Noonya the easiest way. Kakalaamu omanyi amatatu. Nsobola okukuba 2. Ne bw'oba tomanyi wali 3 ndala olonda. Tolonda lwakuba tolina kyakuzannyawo. Osobola okuba ne master naye era n'olonda. Nange naalonda ye 2. Weebale nnyo. Kati yensi waliwo kaadi z'olina okutereka n'otatugamba by'olina n'otatugamba by'opulaninga n'otagaaba nnyo. Ate kyakubiri abantu abasinga bakaaba nnyo okusinziira ku bantu b'olaba. Kakalaamu kankubuulire mu nsi mulimu ekizibu kimu okimanyi. Abantu kati oyinza okuba stress y'abazimbi bakubye seminti biki byonna sikola byonna osobola okubeera n'ogula ttaka ly'empewo n'okaaba nnyo n'ettaka ne waba agula ttuufu n'ofuna ekizibu ekyo kimu. Bagamba tozimba lindako okuzimba linda n'engula matiriyo n'enteekayo banwamu anti tewalina ssente ate ng'ozimba bugagga kyekiri kyeggambye oli yakeera ku makya n'asengula hardware. Kati omuntu okimanya asobola okubba nga tolina adde zisasula ewa looya. Naye Uganda balooya bakola. Nagobera omusango n'ogumaliriza nabanga ataba. Waliwo ebintu bindowooza byetukasaana nesonyiwa bwesonyi naye akabye esonyi. Uganda olina ogivaako ebintu ebimu olina obbiraba bulabi. Ate ekyo kingambye emirundi nanti okuteeka ani ateeka amateeka g'eggwanga?
simbaka wa parliament kitebagenda kuteeka mateeka wa senior 6 kati ate abawolereza amateeka oyina okubeera nerero basoma emyaka nga 10 kateebereza omuntu wa senior 6 okudesigning etteeka ngali defendinga wa buyigiriza emyaka 10 enensi yabula okimanyi gwe nze nagambako Kakalamu nti singa gavumenti yali erimu bakungu n'abakugu singa tuli wala abakungu n'abakugu netumanya nti district y'e Masaka erimu bya bulimi bye bisinga okuleeta ssente twagala member of parliament ajje ng'alina diploma oba diguli mu by'obulimi tutumbule e district netumanya nti ekalangala wavaayo minerals twagala omukugu alina diploma oba diguli oba PhD mu ebyo singa twalonda ababaka abo nga tubalonda ku merit nga tulonda buli omu ekisanyizo kyayina naye omanyi mukulembeze yagamba muleeta abasobola okujja ne bweyebaka naye kasaabira ng'ateesezza kati ng'ekyo bateekayo kati ngodde eno ng'ogamba system tekola system yali badde ekola naye waliyo baani wa senior 6 kyokka ate defending etteeka wa myaka 10 bannange ankoloni tutandise bulungi olwaleero simanyi nabwawe ngenda kukwata simanyi nabwe ngenda kuleka oba sikikolangako naye mbadde nsaba nkuwa omukisa nvugire sheeno sho tugenda givuga onvugire wonna wowulira woyagala ensi etegere kubanga njagala tukwatire ku blueprint ya Bulaaya onkwatire ku blueprint y'okuyita okwetegekera wano n'eri e Uganda then onteekereteke ne investments we watufu weyina okubeera kati e Bulaaya ekisooka osooka ompiseko e Bulaaya nga tutunulira muntu ali e Bulaaya aba tutunulira aje Uganda kubanga mwami gwe nabadde ndaba ate mukola omulimu gwegumu mwami Kamulali ndowooza yasinzira California ng'agambye tadda ebi byabizinzeeko yabikwata bulungi wano n'abizingako n'agamba Bulaaya alabika mubaddemu ebbanga mu butuufu kanzire Uganda setingi wayiseewo omwaka gumu Kamulali n'agamba nti mbizinzeeko byonna ebyange kanzire America Bulaaya Uganda tesoboka era terisobokerako ddala sirigiddako sirigiddira ebbanga lyonna obulamu bwange bwonna naye tunulira omusajja negamba isi ali confused teyakibala bulungi tiyanyiga mpiki kiki ekituufu ekigenda mu maaso agamba ku bwenzi kati Kakalamu kankubuuza ekibuuzo nga tusenna bagenda mu maaso ekkuba erigenda ku luzzi ekkuba erigenda ku ssomero bw'olisangamu omulalo aba agenda kusoma nedda naye aba atambula ddawa nerigenda ku luzzi osobola odisangamu agenda ku kyaki ate kyangu nnyo omuntu okugenda nga tamanyi kkubo gye liraga success yo gwe n'okubeera ky'oli mu nsi tekidipendinga ku ani akikoze mumutunula nnyo ebyo ebintu tulina mentality ey'okugamba nti gundi wuuno n'ogamba mbugundi ng'eri ku ddala lyaliko n'ogamba kati ne gundi yagendayo ne bigaana Kakalamu aliye abaddeyo emyaka 10 ayina kaki kati gwe n'olowooza nti naawe ogenda kuba nga Kakalamu buli omu alina ebirooto bye n'olugendo lwe n'ekireeta obuzibu Kakalamu wali olabe ku fooka eyenkana omukono gwange guno ekibatu naye ate esowaani bwaba bateekako emmere babegesa eri ejiika ennene kubanga ejiika eyo lwaki babegesa nnene nti muli bangi mu layini bagikola yesu basobole okusaavinga abantu bangi mu budde fooko ne bagikolanga nti ndi kubanga ogenda kulya mu bbanga ly'oyagalidde omuntu ne bwayisewo esowaani bweti olusozi kafooko kaba kati naye tekagimalawo emmere kati abantu bandamayininga nnyo obuntu obuti ne batunuulira ebinene Kakalamu njagala emyaka gy'olimala e Bulaaya ne tulibagana emyaka 10 mbuli olunaku lw'olizukka ng'olina $5 million ku akawunti nga wazikoze eggulu ebye Uganda eri abantu abagagga nga netalabanga ku $2 million zawamu oba 5 ninga alina ebintu nga wamulaba omwesiimisa buno obuntu obuti ntubuwa nnyo value entini n'ogamba mbukali katini noni asobola okugula pooti ya $2 million Kakalamu osobola $1 million soka odigestinga ekyo ekiri mu maaso go kubanga okisobola obugazi bwa fooko tebuyina makulu olubuto wana emmere weeraga we buyina ki Kakalamu ne bwenkuwa ekijiiko ky'oba olisa kye tusensezza emmere n'enkuwa emmere n'engikuwa nga naye nga tosobola kumalawo sowaani ya muceere era bw'olyako gy'omalawo okutuuka n'okola ki kati Bulaaya taliiko ebyo bintu kati gwe oyinza okuba oli mulaavu e Uganda n'okimanyi lwaki oleete no ninkugamba kubanga omuntu okubeera e Bulaaya ng'oli mulaavu e Uganda oba musiru no sinjagala kukubuulira bw'oba tolina mpapula zidda Uganda oba musiru lwa nsonga
Kakalamu byonna byogenda kikyofuna mulaavu ng'oli Uganda ng'omukazi temulina baana bonna. Soka tugende ku birala. Linda ko tusandikire ku mukwano lwaki nkubye ku mutwe. Tugende ku birala. Kankuba wana wakuluma. Tewali ddagala liwonya nga teriruma era ddagala singa empiso yali yakuweweesi. Empiso lwaki tebagiteeka mu masaagi pala. Nga tugamba Kakalamu ng'omusujja w'obukuluma jangu tukunyige masaagi. Guterere bateekawo mpiso kubanga eruma kati njagala nkubuulire linda kote tunaba kugenda soko linda kote tugenda kumaliriza tukyali ku nsonga bwoba mulaavu ng'oli Uganda byonna byosobola omuwala byasobola okukuwanga ozeeyo Uganda ekigambo ova Canada kibikuwa ku bwereere kati okisasulira oba mupumbaavu mba Canada oba nva mu America okimanyi buli akwagala bamanya addayo naye nkya yaddayo kulinnya ennyonyi kati ate otaddeko ne ssente Zena gamba ku mikolo egimu abantu batusekerera. Omanya abantu ababeere ku mikolo nga mukola emikolo. Bakuba enduulu batiraje. Ngolese ebintu. Ndowooza wabawo ga ex ga mukazi waawe ebbali ne gagamba laba omusiru. Tetwafuniranga mu bwereere bataddeyo. Chokola benduulu zonna temuzisanyukira enduulu ezimu za balabe. Kakalamu oli mulaavu. Nedda. Nsina. Newe wabulu bwe bulamu bwe tutambulira mu lwakuba nze temunjagala naye siriiwo kunjagala nze ndiwo kugamba kituufu. Wedde. Ate gwetya. Ensonga gye ngamba. Ensonga tukyagyongera obadde olina ky'ogibuuzaako. Oli mulaavu Kakalamu? Sebo. Tugireke. Abalabi baffe abalungi the Answer Channel mutusaasire Kakalamu yenna gwayagala. Nze ndi mugenyi bwe nva olava erina okwajja. Bw'oba badde osindika akasente ko mu blaza satandika okweyagala. Kyogamba nti wobeera ng'oli wano. Oli munsi z'Ebulaaya okubeera omwezi munsi z'Ebulaaya kimala tekyetagisa kwongerako yadde ekikumi. Kigambo ndi Bulaaya kimala okufunira omukwano. Linda ko kigezese linda ku wano mu comment section abantu bajja kubuulira naawe Kakalamu obadde ki nva Canada mba mu America nga teweetotola ku omukaava wanti ava Bulaaya kimala kyokka tolina kuteekamu ssente ne mudaano mbosasula bedeza togenda nga autu okola obera ku shift ku machano olweggulo ne mutuntu buli lunaku okola ogoba nsi omalo jigoba sente z'ofunyemu mbugenda auto nsindigira ebifaananyi gwe mujega gwe ogenda ko di auto oli omuwabeere mu bulamu obulungi ne auto n'agabira ennamba toliyo tekako video tambuze ebigambo ebyo byoyogera ne mu myaka gyejo nga wakajja wabirina oba just byaba nabina kuba yensonga lwaki mweye embeera n'oyiga buli nabina fomanyi gwe kankubuulire omuntu asobola okuwa advising omusanze ku muddwaliro emulago nagamba mwana wange tonywanga sigala nga ali mugundi ne tosooka mubuuza nga nti kaate gwe lwaki gwe oli mu ddwaliro gwe lwaki amawugwe gaafa aba kugambye lwa bulumi ebimu ffe tubyogerako abantu abali wano e Bulaaya baweerera dda abakazi tateekateekayo dda ssente ne bazibba zonna ne zigenda eyo abantu bakyalakyala dda maka g'abantu relationship ne zibasala omanyi relationship nti omukazi atandikira ku capital okuva ku ssimu oli omuyaye kwakuba namugaba ateekako video call ku ssente zo n'owooma tosaba bakukwata bujega manyi business gwe kati tugenda kwogera ku laavu kyale kira kitugenda kwogerako laavu ye Uganda eringa piitira tulini bositamako byosulayo tebidda waggulu bigenda bugenzi bano oba kukyawa obanga piitira tulini byonna byewateekamu bali abali wansi batandika kulya buli bunyumirwa ku ssente zo kati kyekira kyetugenda okwogerako beera mugundi beera mu line tambulira ebintu byo olunaku lwonna lunaggwerako ng'ogira Kakalamu wano osuubira kubeerawo myaka emeka? I don't know. Tomanyi, tolina lugendo. Kati omupiira kitegeeza tosuubira kuteeba goolo, tosuubira kuvaawo, tosuubira wegunaggwa. Naye nga lwaki batuterawo geemu ziri tulina ebintu bye tulina okuyigirako. N'omanya nti geemu guggwa kyenda, ogugwo guggwa mmeka? Kibuuzo nno kinkuta offside. Kati gwe wabala myaka? Nze saabala myaka, nina goolo. Kyokka kati ndi makkati gaazo ze njagala. Sawa yonna era nje kujja ewantu njagala kugenda ne bwe nabanyine ewantu ekifo kyenzizeemu njagala ky'abavubuka sagala kifo kinene oyagala kudda Uganda kwesimbawo sirina kwesimbawo nsobola okubeera nga era ndi advisor nga seesimbyewo okimanyi bakulonda ofuuka omulimba atandika okusuubiza ebitaliiyo kaakati tugende mu maaso kati eya leero yo banange akikiwale ebbanga nali mbadde kugoberera oluusi abantu abasinga bajja ku video kubanga ogenda
nkuba kugumba naye ng'ate points zo zibeera valid zibeera ne numbers cause ekyo kikulaga nti omuntu waddamu na visiting nkeera n'akomawo kitegeeza nti there is something lwaki bakugubera kakalamu ensi eno tufenna buli omu alina waatandikira olina bwe wajja oyagala okubeera omuvubuka yenna ali kunongonda batudde bw'oba olina bw'oyagala okubeera sooka otunuulye ky'oyagala okuba kyetaagisa ki biki ebikwetaagisa kakalamu okimanyi bw'obeera e Canada wano nga buli wiiki oteekayo emitwalo 10 ku akawunti yo okumala emyaka 5 olowooza oba ne sente mmeka Uganda ziri solid abantu balowooza nti ogenda kukuŋŋanya milioni 10 ozitwala e Uganda omulundi gumu tojja kusobola kubanga ne Bulaya yennyini tukola system omanyi ekintu ekisinga okuba eky'obulumi mu nsi si kufa wali olabyeyo mufaaseka mufu oluusi abatamanyi nakumanya wali omulabyeyo mufaanyiize okimanyi kakalaamu wano ez'emmere zisobola okukubula tudde neno ofa kati enteekateeka zo zonna n'okuziika byonna biba mu layini community buli omu asonda kabeere Uganda ne bwoba wafiiridde ku kkubo ne bwoba tolina nnyumba okufaako konna bakuteekateeka ne bakuteerawo abantu baagala nnyo abafu ng'oli mulamu weeyagale kubanga tewali agenda kwayagala kusinga ggwe obulamu bwo lugendo bw'oba obutambuza olina ebintu by'otunuulira n'ogamba nze nga kakalaamu njagala kubeera wano nayina goolo zikina ki njagala okuzimbayo ennyumba abantu batunda amayumba ne bajja ebweru aba yakatuuka ebweru sente zasooka okukola ate n'addamu n'agula poloti yazeewo omanyi kakalaamu olunaku lwe wafuna visa wali olaba tebuukye yali ku mumwa ng'olina kujja wano naye kati era olunaku lwofuna empapula olwesunza ate kuddawa waka wali olunaku lwe wafuna visa ng'oyagala kujja wano teweebaka naye n'olunaku lwofuna empapula ng'oyagala kudda Uganda naye tojja kwebaka kati gyeoyagala eri gye wava oba eno eyo yensi kitegeeza betwagala ne bitutagala tetukola ki naye akadde oyagala otuyambire abazungu balina ekintu kye bayita speed and direction kakalaamu singa nkugamba nti twafiiriddwa e Masaka n'okwata olw'emukono ne bwoba odduka miles 10 per hour speed yo terina mugaso naye bw'omanya nti tugenda Masaka ne bw'ojjayo ne wabajjaamu nga mungi atya omanya ngenda tutuuka leeti naye nja kukola ki abantu abali kunongo ndaba bw'obeera e Bulaya oba oli Saudi oba oli luddawa mu nsi yonna kiggwa gy'oli teweetaga kujja mu America oba Canada bangi nnyo abali wano nga yejjusa n'okwejjusa lwaki no njagala kugamba kituufu ensi yonna w'oli kiggwa olugendo lwe lwolala nti nze njagala kubeera kino oba ofuna mitwalo 5 nga gy'osuulayo buli lunaku giina omugaso ogenda tutuuka leeti n'ojja kutuuka ne bw'okwata kati omuntu anoonya future wajja e Bulaya nga tolina mulimu tolina kyakulya weeyiya bweyiya abaana tebasoma n'ojja e Bulaya n'omala otuuka abaana n'obakyusa amasomero n'obateeka mu gebbeeyi era sitiri ogenda sigala tolina ssente ekyawukana nti kati oli Canada omwana wamukyusiza eddaala nejjukira Uganda tutula ebibuuzo bye bimu naye emirimu tegiri garantiidi n'ekintu ky'oyiza ate okifunamu ssente naye ky'osomye osobola oba otafunamu kyogamba buli wasoma mawulire g'okola wano nedda lwaki kati olaba nti okusoma webaloosi byokola birala nnyo bidisconnected kati abayivu bakola YouTube channel Uganda ntunulidde wali neŋŋamba omuyivu kati oŋŋamba otya nti oli muyivu nga nze nyina business ng'okola YouTube ng'oli kugundi ku YouTube channel Uganda YouTube ekituufu kyakiri nti kusendeza e Uganda kibamala kakati omuntu kubanga kisinga jasinda kuwabwe jasigoni tikisinga omuntu anakuba ettaayi n'agenda ne bamuwa emitwalo 7 siwe kiri kakati oba miliyoni omwana n'agenda n'akola vidiyo ng'agenda ku uploadinga vidiyo 8 omwezi ng'ate atudde mu katiiki n'akwata miliyoni 8 oba oŋŋamba kyo wensamba kakati kiri bwe kiti kakalaamu tewali mulimu mubi kituufu naye emirimu tugipankinga nze bwe nalina akayingira okukanika nga nvuga wuba olw'eggulo naye nga nkimanyi sente zengenda okukola mu kanika olw'okuba sibammanyi nnyo tezijja kummala kakati kyenjagala otegeeza omuntu ali wano andaba teri mulimu gwa nkalakkalya gwe baakusibako osobola ova mu bbanka wano ogenda mu wuba n'olaba omuntu nga looya naye ng'avuga wuba olw'eggulo afunayo akasente akalala abantu ebiseera ebisinga kasente
nga tonnazimba bugagga buno bwolowooza nti ku mulimu gwenkolako bampa emitwalo 4 baka 200 kangule poloti kanzimba emizigo gy'abapangisa byonna birungi naye tuba tugeneratinga wealth oba obugagga tulina ebintu bye tutunuulira ng'abantu ekisooka tulina income za bika bisatu waliwo kye bayita passive income ezo sente z'ofuna buli mwezi nga zivaayo emizigo ofena we tugwa n'obawo kye bayita earned income earned income ke kasente kokoze ku mulimu gwe bakuwadde ne wabawo ne kye bayita portfolio income portfolio income ze sente z'ofuna ng'olina ekikalu ky'otunze kakalaamu nti ntunda kamera yange n'oginguze emitwalo 5 n'engitunda akakadde agamagoba g'oliddeko bagayita portfolio income esente ziva mu kufulipinga ebintu nakisuubudde ku gundi kankigule kati bw'oba ofuna emitwalo 7 osobola okubeerayo n'abaana abakolera wali ku kakikeni abookya enkoko wali nga gwe mudaala gugwo nga bw'onyuka wali wofuna 7 ate ojjalo n'ofunayokko obusente ki obutini n'omala n'ozifuna bukasita ofuna wano woozijja wewagaziwa n'ozimbayo obuzigo kati n'obeera nga inkamu zonna 3 ozirimu nenze kyenkondeeminga kubeera ku YouTube channel nga gy'otunuulidde nga ki kubeera ku mulimu nti oli mu banka gy'okola wokawokawo otunuulidde okujja ssente nagambye bw'ozaala oyiga n'okuddayo ko wali emabega abantu ebiseera ebisinga bw'ogenda okuwummula tulina embeera ze tutunuulira n'ogamba ngenze kuddayo waka naye ozeeyo otya bw'oba oddayo ekisooka tutandika n'okusetinga kye tuyita equity n'ogamba nti ku bulamu bwendimu njagala okufunayo miliyoni zange 5 omwezi zimmala sooka okitandika ng'okyali wano n'oteekawo ebintu n'ogamba kati kanteekawo obuzigo bw'abapangisa n'obuzimba n'omanya nti kati buvaamu miliyoni mmeka buvaamu 10 kirungi nnyo okubeera ng'obaze miliyoni 5 n'osetinga ebintu bya miliyoni 10 lwaki ennyumba waliwo abapangisa batakuwa mu budde ate waliwo n'owobeera nga abapangisa tebaliimu ennyumba n'ebeerawo ng'eri empute kati bw'obanga ennyumba zivaamu miliyoni 5 nga zewasetingirako zennyini oba oli off kati kirungi nnyo okuleka miliyoni 5 n'ozikubisaamu n'ogamba kanzimba emizigo 10 buli gumu bwe guba gusasula emitwalo 5 sente ezo zenzijjamu bwe ziba zaalibadde miliyoni mmeka emitwalo 5 zibanga sente mmeka emizigo 10 bwe bukadde nga 5 bwe bukadde nga 5 kati bw'ozimba emizigo 10 nga obalidde ku bukadde 5 n'omalayo emyezi 2 nga waliwo abataliimu oba oli off naye bw'ozimba emizigo gya miliyoni 10 oba obalidde ku miliyoni 5 naye haafu yazo oba okola ki oziina kati ogenda kukola nga naye omulimu gw'otandisa toli ku pressure nnyo kati nze bwe nzira e Uganda essaawa ya leero situnuulira kukola nti kwengenda okujjamu ssente so ne bwe mba nyingiza ne bwe mba siyingiza mba nyina bwe nsuubira okujja eki10 kyekisookera ddala namba 2 obulamu bw'obaddemu kakalaamu wano firiji ebeerako essaawa zonna okimanyi firiji ebaawo e Uganda obulamu bw'obeeramu e Uganda nga ebintu nga bw'okiraba wano nti kuno kuliko loiko naye nga mulimu munnyo n'osoma kagundi akalala nga kuliko nti mulimu bata n'okibikkula nga ate omwo mulimu muzigo muganda n'osoma ewalala eyo embeera bw'ogiddamu kati tokyagisobola kakalaamu oli mu nsi gy'olimu nti osomako nti nomi n'ogenda n'oyiwa buyiyi ngoye e Uganda osobola okuyiwamu obunzaali nga totegedde ekikuza e Uganda sikunoonya oba wasetinga dda wojja ng'ogenze kuwummula buwummuzi naye nga wojja weewali kati oli abeera eri ate bonna baagala kulunda n'azimba emizigo n'agiteeka eyo abantu bazimba amayumba g'okusulamu n'ateekamu anti wange kaberemu kakalaamu tukutwaleko mu State House obeereyo emyezi 8 pulezidenti atuuka eri agambe naye omanyi kakalaamu ndabika nti aliko Sweden eno ngenda kumalayo emyaka 2 naye gira obeera ku ntebe omanyi nti wagambye nti nkomawo oba oyagala afe bufi akujja mu parliament oddeyo mu ghetto odde mu kusasula rent kati omuntu gw'olese mu nnyumba yo agibaddemu emyaka 5 yakusuuliramu emaali ze zonna zaleeta wali azigamba nze namalayo era bamanyi nti kakalaamu w'amaanyi wamuterawo emmotoka amasannyalaze ogasasula talina kyasasula kati omuletse mu bulamu oba okugamba vaamu nkomawo lwaki takutta nyakuwa example twali tukola ekiva e Bulaaya nyina omwami gwe nali nkola naye bamuyita Kayamani Kayamani kutumiddeko nnyo Kayamani jukira yali abeera ne Isima kati Isima bwe yafa ebintu ne bivaamu bula n'abeera atakyalina wakolaki bwagenda sajja oba mukisa gwampitamu gutya simanyi na kumanya sajja atalina wadda
katwali omuzeeyi mukwano gaffe ali UK nga nkubira nga betaka kugeko ne Kayamani oyo nga mumuwa nga boogera Kayamani nga muzeeyi nonya at least wemzo pangisa biki nga muzeeyi nga masente nyumba ya sente mmeka nti wakire emitwalo 22 agana yente nja kukugambirako mukyala wange ayina ennyumba erungujja ali bona bali UK aba asobola ogikuwa ogimukuumiremu mukulu amugamba kusaana nti muweereza amafuta agenda olambula ennyumba amatiribo nagawedde kakati Kayamani okimanyi omwezi ogwo gwonna omanyi bekankubulya abantu akubira esimu nga muzeeyi akubira esimu nga kakati mbadde nsaba ombuulire omwami ono we namuwa ennyumba eno kinaabira kitya wali otiddeko ng'oyagala muno bamubobyami naye ng'otyoga musajja mwasitukira mu TV omusajja n'agironda kakalamu ebintu bwe kyekiddako naye mwali Kayamani singa nkukyaza ewange nojja ng'onkyaliddeko ne tubeeranga akatuka omukazi n'asooka nsabula empyawo nga 5 nangamba n'ebigatto bifulumye wabweru osobola oziyingiza eziz'omunda nga nnyinimu bankubye neddakiika teziwera nga sigambye nti kaŋŋende bankubidde omanya nti waliwo statement ezisiibula kyova olaba ebintu ebisinga baatuwa obwongo nga bwakuggula matu tosobola mu kubeera mu nnyumba y'olinga okyadde olina agamba nno naye sukaali tatera kuggwamu mangu ati ng'obaddemu ennaku 2 kitegeeza genda wakyaliddeko omuntu ne bakuleka mu ddiiro wekka ogenda olaba ng'olina baana olaba TV nibakukyusiza obwana bwagala kulaba katyuni ne bussa ku katyuni waabwe ogenda olaba omusajja omukulu oli katyuni oluddewo nnyo tambula ogende lwakyulwawo kakalamu ebintu tubyesibako nnyo nkufuna taata obulamu bwe tubeeramu bwe tutambulira mu embeera yiigi bwetambula butambuzi kati abantu ng'oyo omusajja agambye omutuusiza ku kyomera agambe akutte emabega w'ensingo oyo omusuubira okuvaawo kwanza ajja kuvaawo noosa kakati gwe kankubulya omusajja yajjako awo nangamba mu buloka w'amapoloti nangamba ayina ettaka lingi nnyo yatunda yekaabulengo yenansana naye yali yakatuka wati nagamba olinamu 2 billion nnyo ku mazzi neŋŋamba anguze ettaka ngaali bubi namuvaako buvi neŋŋamba kantambule neeyongereyo bw'olaba omuntu azze okukuyamba nga azoze kugamba bw'oba olinamu 2 ziwo wa booda balamu amagezi ageerabula ako kati kakulu bakakozesa nnyo ebintu ebisinga olina okwerabula wekka so kati obulamu bwe butyo bwe butambula so baganda bange abali eyo embeera yonna waliwo okuguma n'okwegumya okuguma kwe kubeera ng'omanye nti enjala ennuma naye emmere mweri mu firiigi nja kulya edda which is okay naye waliwo okwegumya nga walayi tewali nga mu nsawo temuli ne firiigi temuli kirimu okimanyi nti firiigi esobola okubeera eyuganda nga kabada ogulawo firiigi n'osangamu akawunga nga mwekali n'ebinyeebwa ebibisi nga bagipangamu ebintu yaka ensi naye ensi gy'oddamu ovudde mu bulamu firiigi weeradde rwaninga 24 hours osuubira kubeera oti firiigi ogigulawo wano nga kabada nga mulimu n'obuwunga abaana bajjeeyo omuceere nga mipange n'obikula omukebe kuliko nnomi kati bino byogira bino mbunvudde Bulaaya nojja n'ogusumulula n'ogira n'oyiwamu kakalaamu waliwo ensobi abantu ze bakola nga naye oba tomanyi bambi onaatera okuddayo e Uganda wanudde ojja kuba ozzeeyo njala kusaba bw'oba ozzeeyo kwata ssente osasule w'ogenda okusula sevingi oluusi wa bbeeyi kakalaamu osobola okujja wano n'onkyalira obadde Bulaaya oyagala kulaba Premier League ne gaba ffe TV tugiteekako lwaggulu kitegeeza olina okugula data umuteekeko ani ewaka Uganda myfi olina okuteekako ssente z'omwezi kati awo oyingiddemu expense ojja kwagala okulya ku ngege naye waka waliwo abantu 10 watuukidde wa bwereere abantu 10 togenda kugula ngege emu gwe gy'ogenda kulya kuba ova bweru olina okugula engege nga 5 zinaamala famire olwofuuse mwami wa waka kati ogenda okulaba ebintu bijja mpola lweyagadde okulya kanyama togenda keefumbira ova bweru ogula kilo ezi 5 ogenda okugattagatta sente ze waliridde wiiki nga muziridde mu lunaku lutya lumu kati ofuuse mwami wa waka buli wojja Bulaaya nga ovudde wano bagamba ffe tulya kawunga ennyama ya weekend ng'ogamba ani alya akawunga mugende wali mutumye ennyama oleeta kirezi lwayagenda okulya ku nanansi muliwo anti bwe watuukire wa muganda waliwo abantu 10 kati osobola okugula enanansi emu ekoleki nati asobola kubanga ate yesetinze nga yagulayo akayumba naye ate ennyumba gy'oguze abantu abali ku kyeyo tosobola kuzimba nnyumba ya retirement nga tolika
Enyumba ya retirement bagizimba ng'ogenda kutuuka kuddayo. Bino byogamba ogulayo akayumba, ennyumba ya retirement yali tazina gizimba ng'oli Uganda. Obango mbala nti mu myaka ebiri teri muntu alina kusulira mu nnyumba yo. Nze nyine moloka gye njagala empya naye bwe nitukogigula. Oli ne wali gijja mu parking lot n'agivugamu n'agiteeka we njagala. Ngenda kugimuddiza ebisumuluzo. Mba njagala etali nvugemu. Teri muntu asobola kubeerera mu kintu mwaka n'abeera nga talinaako bwannannyini. Era abantu bangi balina ezo ensobi ebatuddemu. Nti omuntu abadde mu nnyumba y'emyaka ebiri kati aveemu alagewa. Wamusanga talina waasula azze asuze ewuwe emyaka ebiri asula nga president amasannyalaze kwegali fridge eraninga aleeta abantu babalaga wano wange ekikomere motoka mweri ye yagalya mu motoka mpya kati omuze mu bulamu buli obukadde abalaba nga thread yajja kutema ejjambiya lwaki tebakutema kati ebintu byebyo. The Answer Channel, a solution to every situation.